tutandise okuwuliziganya twogera agamba atyakala nga tumaze okutegeera olulimi lutonzi olulimi lyoyogera tekkola njagala ennaku ennungi ennyingi biki byonna tumaze okubitegeera kakati ngero 18-13 eddambeera singa waliwo okuwulizera 18-13 addamu nga tannawulira aba musiru era aswala. Addamu nga tannawulira bulungi aba musiru era aswala. Kubanga gwe munabayoka sirika tetungama okoleke tolina obumaze okuswala kubanga kwekomerera akugamba anti badde nsanze maamawo bwe musanze mukulu nensalawo mutwali kubanga ndabye ng'agenda okwogera ebigambo bingi tolina namulinda kubanga owulira tokoze kuwulira nzomanyi sitangira mwana simuwabanga nze nakula kakati otandiikiriza lindako addamu batanakola ki mumpuliziganye saba mukama ekibala eky'omwoyo okanene bobomuliro kikutuga obe mukama kukuumula kusobole okukimira muwa obuddaalekere bwanamala okwogera nange naddamu ojja kwesanga kuswala badde nyingidde bwereere musumba kani ekyabala kyetukola omwami ayogera kubanga si mulokole ngodda mu nnimi gwezo zoyita ennimi anisikandagati nga tendeka addamu nga tannawulira aswala era olusi oba oli musajja oba oli mukazi gaganjani naye ageeka okikole oli muki Yakobo 13 agambye ati tusomyeko Yakobo naye kati 13 agambye ati 13 agati omuntu yenna bwakemerwanga tayogeranga nti Katonda yankema kubanga Katonda takemebwa na bubi era ye yennyini takema muntu yenna naye ndowooza lubadde lwa 19 yagamba nti mumanye kino abooluganda baagala buli muntu abeerenga mwangu wa kuwulira alwengawo okwogera alwengawo okusunguwala lwanga wokola ki ate olwewokola ki kubanga yangu okuwulira gwasunguwala ngetanga nakusunguwalira onoonyumire eseyo ononyumire tugenze ku kyokubiri olwokubiri atugambye atya ffenna balina empapula tusomere wamu goma owulidde basumba bokka bebafunye empapula ezo agayitibwako okukola ki soka okola otya ekiddako ki toyanguyiriza otyo yogera mu ngeri muno gyayinza okukola ki munakasikutegedde nze byogedde byakunatolemugedde aitojja kukigeera saba omwoyo w'amagezi musumba tusomere ngera agambye atya 15 ngero 15 23
agambye nti okuddamu ekituufu kusanyusa omuntu n'ekigambo ekijjira mu kiseera ekituufu nga kirungi. Owulidde? Okuddamu ki? Ekituufu kikola kitya? kusanyusa omuntu N'ekigambo ekikola kitya? n'ekigambo ekijjira mu ntuuko zaakyo nga kiki? nga kirungi. Nga kirungi. Lw'oba okwogera salako Mukama naawe akukyuse. Bayibuli etugamba tujje tukwogerako. Omuntu yenna bw'aba mu Kristo aba afuuse ekironde ki? Ebyedda byonna biweddewo. Edda wali tonnaba ng'okakuka nakati. Zebeeto eyo ngala yange zebeeto nyize nanyize olimba ekyakuleeta wa Kristo atwale ebikulu. Agambye ekigambo ekijjira mu ntuuko zakyo nga kirungi. Munno ng'aba ayogera muwe obudde musumba kigambe wano muntu munno nga nawe gw'oli ate naye agenda nga nawe bw'okola ki? Bw'ogenda bonna omwanyi n'omukyala Yesu yabafiira. N'olwekyo tosikisa muno sirika oyogera kinga njogera alina kyayogera. Tusomere olulimi olulala musumba olwalimu 8. Kuga nti omuntu omutuukirivu amala kulowooza nga tannaba kwanukula. Owulidde ekigambo ekyo? Omuntu omuki? Omutuukirivu. Omuntu omuki? Omutuukirivu amala kukola atya? kulowooza nga tannaba kwanukula, naye omubi amala kutta. Muntu kweye nti omulungi amuna okukuddeko omusango kale noba oli mulungi mala kulowooza. Katonda bakola ki? Kwogera. Kubanga obulungi bw'obuyinza ate nawe okufa. Sebo tusomera olugendo olulala lw'obudde mwange. 2:8. Ngera 2:23 agamba nti buli eyeegendereza mu byayogera yeewonya empi. Buli yeegendereza mu byayogera yeewonya emitawaana. awakatakolewo bayibuli buli eyeegendereza mu byayogera yeewonya ebitawaana abakirekerako buli kikonde. Buli bwe baasambanga enokwewenva Omukyalo musubiddwa abatanaddeeko naye yaggwera mu kumuzika. Buli eyeegendereza mu by'oyogera okusingira ddala mukyalo ddala kituufu oyinza okuzuukusa Adamu yafedda bw'asi omwami nakikira lwanyalokoka naye ng'akuwadde oluyimu naye era byonna bijja lwalungi lutalufuna. Naawe omwami ayinza okusooza olusooza omukazi n'asooza sigenda kweraga bwe yasooza nakusamanya basala bwange weegendereza ebyoyogera. Saba okusomera olulala oludako 2:2 agamba nti bwe lityo bwe libeere ekkubo ery'omukazi omuwenzi. Lumala okwenda n'anaaba eyeewombi onaagamba nti siriiko kibi kyenkoze. agambye atya bwe bityo ote mulindeko eyange nsudaddamu okasime 2:2 sorry, ndoza nsomye 3. 2:2
olaba omuntu ayanguyiriza ebigambo bye, omusiru wandibaako k'omusuubiramu. olaba omuntu ayanguyiriza ebigambo bye, ogenda wakirewo omusiru n'omukaba atabaako kyomwama. Omusiru oyo ayinza okwogera ebyamagezi, naye gwayanguyiriza ebigambo tebalina nawe kwenkanya wadde n'eddakiika emu ku musiru. Kitegeeza osinga omusiru obusiru. Ariko yebyogera kwanguyiriza nti ekikutoyanguyiriza toyagala kusirika munaye nze bwetube nakula oba kunyanguyiriza nze nga wajja eri Kristo ng'akubanja ebibala ebyomuntu. N'olwekyo toyanguyiriza bigambo. Amiina. Olwokusatu enkoma yogera amazima bulijjo era tukole kuki mu kwagala. Tokola ki? Tojubisa. Amiina. Yogeranga amazima bulijjo. Ate oba ogogere muki? Mu kwagala. Munane bw'aba akunyinziza kutegeeza kunyize. Naye gwe wange n'alakawa tusobagana nange zibikira luli wansaasira tusonyiwagane. Yogera amazima tusomere kusumba ebyawandiika kugende tumalise. Kale muwangule obulimba mwogerenga amazima buli muntu ne munne kubanga tuli bitundu bya bannaffe fekka na fekka. Obulimba olina mulala tojja kufuna nawe bajja kugamaka bwe bagamba Timoteyo mutakindula wasalawo ngoyo yewuwo mwogere amazima kumwe. Tolimba nasendezo tezifuuka lutalo waka toleeta kugimu waka lwansi yogera amazima zirina naye zigenda kukola kino era ziri
Funali muzigwako okusaba akabegede yasera n'emisajja watatu eyesobola nziguddeko sente zenalabiza ani akatakola eyo sente oziraba kusumba abatandi kuzitwaleyo ogenda munazineemu kusumba maliri ekisembayo Abakolosaayo essula 3:9 temulimbagananga mwekka na mwekka kubanga mwamweyambulako omuntu ow'edda wamu n'ebikolwa mulokolako nga wabasa munongo okumangala temulimbagana mubulire ne bwekiba kizito olina kitya mukyogereko ekibadde ekizito kifuuke ekito jjukira ku omuloko wamweyambulako wali tonafuna mwami oyo wali walokoka ate ne yesu ajjamamuze endowooza yange eteka kubanga yagamba biri bali bakubuli omwali swaliwo ng'anaasika kale kyokola obulokozi bwo n'okutya n'okukana temulimbana mwamweyambulako okutowe kyala nenda kulwawo okudda ngenze ne bannange waliwo bemanyi abewange eyo ku mupiira ngenze ku mupiira munayinza n'okungambazisa naga nze no nalisagala kupiira naye mukwano okulabira ku mupiira temulimbagana omuntu omweddaga omuloko wamweyambulako dda n'ekikolwa lwaki olimba